Mumpeka keki ndiye. Mumpe kutemunima. Keki ya fefe katoliko. Kiri bwe kiti. Ojjaka n'okupaka keki nange eri mugenda kunsangayo muto. Mumpeka keki tusimbe oluganda kwa kanu. Onsange nange nkume tipi. Onaakozesaazi. Nzigalewo. Obeeraawo ng'oli bw'oti. Nga sijja kuyamba naye nkutunuulidde wanimeka keki. Akale bakuwe. Onsangiro bakuwe keki sijoyagala. Gyejagala. Nebambi tuyise mbwawo. Sakala kiviri asange ko omusajja muzibu nnyo sala. Owaaye tonkwasako magalo go. Wana amateeka ku keke ya kyoluyito ddamu kunkwata. Jijjeewo yiri eri. Leka nkugireyo leka. Akizi. Mwebale. Nkwega. Ani baaside gaalo. Mwebale. Omuladdewo oluganda atukamu. Neyanziza. Mukulu nkuumye obuntu bulamu tambula ogende. Neyanze ngenda genda. Wadde toyagala keke? Ngenda. Bannange naagwe. Nze mbalinzeeyo. Genda. Kyenzudde bano ababiri. Ono simanyi asigaliza naleero ne kana akalenzi akakola mu ttooyi. Baliko ekitali kituufu. Akokoola basinga mwakalabye engeri gye kaade kanfumbamu. Enyenyenyo gago zange era nazo za white simanya ebiki. Bannange nga kaniba simanya empale ya white kagenda kinona mu motoka kagiteekeko kampaasi. Bannange nga kwogera naye nga byonna bye kwogera bya bulimba. Nako tekayagala ba. Omuzeeyi taba kunsanga kundabula. Muzeeyi. Bichebyo bweyekandula. Kubuuza ojja buzi. Sadala ddamu onkwateko omulundi gumu bwe gutyo ojja kumpi. Nga nkwagaza ki? Bwenze ndi ku mulimu. Who are you pointing at? You're wasting my time. I have clients to work on and we are busy malingering around. No, malinga akola wanu kuba bikooluyiru. Biko mulimu gwange. So that's what you're to get. Is this a gate? Is this the entrance? Mbuuza bino. Please get out of my... Omusajja omukulu. Keke. Zevira. Alekana. Ate nekwasa n'oguntu gwoze nagano kunsongamu oguntu gwogwo. Omusajja omukulu n'okwomberera keeke. Keeke tugirya wano kuli. Nenda. Singa ebadde emmere wandigambirayo keeke icing sugar, just icing sugar, mere icing sugar. This is a lot of sugar for you. Essuka wetunira emyaka mikyagala sukaali. Sugar mwagala. Sukaali omwagala oli musajja kwejja emyaka oyagala kutta amakaago. Sukaali atta amaka. Gantamaatamadda gambonyaabonya. Kankamuli. Kagafi. Gigambonyaabonya. So what is the problem? Why are you stopping me? If it was about this, then let me go. Nakugana okusongamu oguntu gwonze. Labayo. Nze bangobi. Muna ekiviiri anyiize nnyo. Ayagala muddamu tayagala mwana katagala mugamba ku nzangobi. Linda. Kangende. Mwani kiviiri abadde serious. Nambi bintu ebibadde by'okusaaga. Abijjemu entondo. Sadala. Ngosagira ku mukama wo bw'otyo. Ku ngeri gy'oyogera, like the choice of language you used to speak to Mr. Chiviri, and also the tone you used. You think Mr. Chiviri could be joking? Look here. No, you deserved it. Labayo. Bwabanga kyasazeewo. Kangende. It's okay again. Nate nga njagala okubuulira. Nze nange kati kyensazeewo kukaluba. Nze gwola omutima gwakamu. Nze. Ogenda funa omulimu ewala. No. Manya amateeka agafuga abakozi. Tomalaga gobagoba mukozi bwoti. Nkukoye genda ntya. Aina we yantegekedda wala wendaga. Kati nkalubye siva wana. Mwami Chiviri akugobye. But you're insisting on remaining in this premises. Are you sure you're ready for what is going to happen next? Mugambye mutisiza mugambye omukuba. Wanji? Njagala bwanda bayiteeri mpiteeno. Gwe ngokuba mukamaawo. Anti labayo. Olaba emirimu gino. Bwogonde nnyo. N'oba ssekibotte. Yes man, yes woman. Kola kino, hey. Mukama wa atakufuukira akayinja mu ngatto. Ne kaluba mu. Let me just put some sense into your brains. There is a reason as why there is a hierarchy in administration. Waliwo ensonga lwaki okola ku gate atole mukama waffe. Hierarchy ja. Naife natuli bantu. Kibiri musinga emyaka. Kibiri musinga.
Lwaki kati sigwe mukama waffe oba byamyaka kyogamba omuntu asinga obukulu mu Uganda yafuga kati awo okusiimuliza essooto kuba okozesa nakyo kiri kyenjagadde musomesa njagala onkolera ekintu kimu bw'obanga onjagaliza era ng'onjagaliza ebirungi njagala onneegatteko kiviri baddamu okuyita meeting tugigaane ate bw'andeetako olugezigezi n'enkambuwala musaakaanye nga mugamba Sadala ye mutuufu abakozi tulina eddembe lyaffe nga tulwaniriraani Sadala ffe tumuvumye naye tumuvumye naawe tumisizaamu amaaso naawe ogenzi n'okambuwala n'okola biki kwegamba nga n'omuweebula mu maaso g'abakozi. I'm not going to go into that kind of chicken reasoning and those are chicken fights. Florence nzagana okusonga mu mbuliro obumbuliro ogamba chicken fight naye leero kiri ku nsi bwe bamaliriza nsi badda ku mukozi ekyokugenda sikigaanye naye njagala nsooke nteekemu embeera bategeere nti okugoba abakozi ne bwe mba ŋŋenze kisigalewo ku likodi nti abakozi tebamala bagaba kasimba oteekewo embeera ate omale bakugoba onooba ofunyeemu lwaki tobyesonyiwa nesonyiwa bangobe ŋŋende already bakugobyedde there is nothing like your seven kati ŋŋenda kuteekawo embeera bwe mba ndeka landisita ku ttaka njireke ku ttaka eno hoteri nga nnene 5-star hotel izo gyesimbamu ng'omuntu omu njagala mubeerewo ku lwange njagala bangobe naye nga bategedde nti omukozi namamala gamusindiikiriza bati Sadala one thing you have to know nze sikola mpalaniraako kati biveemu it is okay be my guest tuddemu okuŋŋamba ebintu ebyekisiru genda obigambe Harriet oli gwe weeganiza mukazi wo mukola amakakuguuni twala eri ebbuba kanneegwanyiza kagala okunzitira mu maanyi genda bindekere mbitandise njabyemalirako wanyumye kajjira amalibu olina n'amapengu Siwani yagamba mbu twagala bbaawo kati ate naye alina namulala gwazze naye wano ekikazi tekitegeerako ddala wadde n'akatono kimala yabwa ekityo maama ebyekisiru Juanity, baby. What is pull it down, take it down, hold it down, lock it down. Mubutufu nilira kabina ko baluni bwe kulaba nsulubezo olinganga muchuzi lavu nyonyi feedinga wamponya abakuzi wadde mutima bagume sigino mutunzi kuchapa cyo mukwano go salaka abakuzi banyaye bafere abasinga abakuzi kunyumize tuchaputantu baby girl Juanity mwana oli sede oli kiriya muwala gemidimba soon omutima gona gutute muwala jambe lunda nebanaga baby girl Juanity oli steady oli kali we kai soko tuwe wano tula wano kuziniremu omanye nti nze tulawo tula wano baby tula wano wow kati njagala nkusumululire indeete already new kati nkwakaza already new okategeera muwa pull it down kati kankuwe give me your company nayo atarafiki wino kibadamu ganja wino sidongi yakwifigeto bakito balance to ya ushiadopa baby girl obula mutata what is it alina
Ninga chiki. Ninga oli sigede. Nistegire chekigenda maaso. Are we safe? We are safe. Are you sure? Yeah. Kasita tuba safe. Kasita obanga okyogedde. Kwenya kulisi namubalekedde nabasuddeko omwana tu ayina so yonga kulisa ayina yonna omubondo gwonna gulinga ng'oyinza ogamba agenda kuzaala yenna aliko omubuto mukwano namubalekedde yewe abasajja baagala kulisi n'aleka wonsi nze sumbuusa eriko ennyama n'ataala gwe musiba ttaayi alemeddewo wiiki nnamba abasajja tebamanyi kye baagala namubalekedde mbaagaliza mirembe bwesizisaki Kati nnyo bw'ozenda bw'okola nsobi. Mu byonna by'okola mukyala wulira okola nsobi. Wandisigaza kikulisi ekyo. Kale yeesi tugaanye ekinaagatamatama tekitegerekeka kitambula kijjagira naye kyekikyo kyekikutegeera. Kati ndaba amalenzi koze nako. Kona tekategerekeka konna agaviri gakoma eno. Kati gwe kawumba tutu gwe watuuka ddi okumbulira Gw'osuubidde oyo omusajja ayinza okwagala. Either agenda kwagala nga sugar mami ayinza kwagala nga girlfriend ganaye bwetunuulire otunuulire n'akali akavubuka bikwataganirawo olabwa ekibagatta eyo liddwe lizikoma eno empala zisibidde eno nze nkugamba sigaza kulisiiwo kakati oyo yeyazze mu kifo kya Chris ate talina gy'alaga ngenda muba ano ndowooza mwetegereza bulungi height kyekyo ayina 6 packs anjagala nnyo andagane mu bantu talinga oyo Chris tangobaganya Chris mugamba batya akugobe n'agaana ate naddala kantu gwe wantamira ddala n'agaana okugoba igwe akati mukulekedde enjoy tweyanziza maama tweyanziza okutulekera Chris tweyanziige kakati ekirala tweyanziige tutudde wali ate njagala otusangiwo omulabeko mukulaga obwana tuweerabira ebyokulya kale maama kale maama Stari muwadde akatondo k'eggezi. Oyo ye musajja. Kale naye gw'obiwaanyisa. Ne wana ebikazi temuna. Gezi! Mr. Chris, nze kwanjulira brother wange. Tulezi lugogofu, ndowooza ne height ogiraba. Talina lubuto ng'abantu abalala. Omutwe kyekyo, omutwe si munene ng'ogwabamu. Akaviiri kaako, akalevo kaako, kwegamba yamalayo. Baby olabika bulungi nnyo. I know. You're not brother wange. Kiki kyogezaako kola? Chris.
nakugamba ogobe omuwala oli n'ogaana nenkugamba ogobe Kiviiri n'ogaana wali oyagala nkole ki nenze nenkuloopera Kiviiri yankwanye n'ogamba genda gwamanyi oba kwana gwamanyi kati oyagala nkole ki kati kogwe nafunye omulenzi naye kale oli musiru oli musiru nnyo nga gye nkomezza very stupid muvubuka oyina emyaka emeka kusaasidde wafunye ku kyokulya wano Sinaba endibulala. Wano oli ku hotel. Basobola okuwa ekyokulya kyonna n'otuula oba oli awo amagezi we ganaakoma. No, ali fine muleke. He's fine. Ono gwe weetaddeko musiru nga gye nkomezza. She's very stupid era nkusaasidde. Ntalo kizooyingiramu zino z'otogenda kumalako. Kale nkusaasidde mukazi wattu. Wisinze kwavuma obusiru? No, ebintu by'okola byakyana kito. Obadde oyagala nkole nti? Kati kogwe mbondeetedde ompaanire. Hey. Agenda kuyamba ki? Kiki agenda okukolera? Notagala ati n'akasawo akakutte. Kati akasala nnyo. Kasawo. Omusajja gwe sitiisa mu bantu. Asobola otambula nange mu bantu. Okay. Abalabe batasobola. Yes. He's proud of me. That's it again. Singa obadde tolina kyonneetaagako ndowooza wandibadde tumuleeta mundaga. Si bwe kiri? No. Awandiyitiddeyo buyitizi n'ogenda. Obadde olina kimanya nti nafunye omulenzi. Nze bw'ali onfuna wantwala wa. Naye abakazi temuyina oba mutegeera ddi? Otegeera ddi? Otegeera ddi? Wakati ogenda muwaaki mukulu. Ku njala ekuluma tosobola na kweriisa engeri gye nkulabamu. Naawe tosobola kuliisa muntu oyo. Kyobula ngambye mugende mufune ekyokulya. On my bill. Gwegendo bagambye omukulu agambye mutuwe ekyokulya. It's fine. Tofuna mbuzi. Okay? Mulenzi saba kyonna ky'owulira ky'oyagala. Owulidde? Nototya gwefuna ekyokulya kyonna n'ebipya by'olaba bisabe babikuwe. Naye ate gwe mukazi gwe toddanga mukola bya kisiru bwe bityo. Okay? Naye ono omuwala tategeera. Ekituufu tategeera. Kati mbwazze kunnumya. Kati we yamuyambe ki? Tasobola na kuwoza empale zonna njulifu naye gwaleese okulaga mu baasi. Harriet. Chichi, nina bimbalamu. Gwe. Nzizenga kuwe. Chichi. Tolaba nti nyina empisa embi. Muntenda mpisa mbi. Naye nange nafunyeyo mukama wange. Boss. Muchi. Bwe nkwatira ensawo. Muchi ma. Mpisa embi. Jackie, ani akusinga empisa embi, ani akusinga obusiru. Fe wano tukutya. Hani gwowe ekitiibwa. Buli omu mutwalanga bo simanyi. Mama olina empisa embi. Nze kale. Naye Lidiya. Akoze bannange omukazi talina amagezi. Akoze eki bannange? Oba Katonda obulungi yamuwa bwaki? Ate n'amumma amagezi omukazi musiru. Jackie. Omukazi tategeera bambi alabika Chris yalaba biiso. Kisajja kyattu nekigwirana. Ndeka. Jackie nzija mu bino. Oli muka mukulu. Nzija mu bino ebintu Jackie. Guno omulimu nkyagwagala. Va wano ogende nviira ndeka. Ndeka nkole emirimu gyange. Uliriza. Ndeka Jackie. Nzibe sibirimu. Uliriza. Kati omanyi yagamba Chris. Ani agamba? Lidiya. Bannange. Yagamba Chris angube. Chris musajja tunaagaana. Kati ekikazi nekinyiga. Kati nabadde wanejjo. Ndeka munnange. Uliriza. Naleeta akalensi. Ng'akaniga bitya. Enviiri zikoma eno. Empale kasibidde muno. Lidiya. Ng'omanyi mbu lwaki? Bwaze kulumya musajja. Alumyani. Chris. Nze bana neewuunya. Lwaki abakazi tebategeera?